abantu abera ku TV bayogera ngo shira Gashumba basindikira sente bapike erinya lyo mwana we ekyokubiri mwami Gashumba oyo yavuma ku Katikkiro wamulupo ujenti jogera ko nagamba wala gavubuka agaberawo mukati ngakabera gamanyira omanyizi bantu zesigala banagalaba mwami Gashumba yali ku pate ya muwala we ku musajja gwagamba ati mutani wa kkuni ne benywegera era ekyo tetukyogera ko oyo mwana wa ggwanga nga wali awo taya kirana kikola ki bakikola nga ali awo ku pate era baavayo ko kujaga yagamba mbwe buzibu mwina mwabaana abamu baliroko okitegedde bulungi omwana mbwe bamukwata ku ssomero n'enjaga mwami Kasumba yagamba ebigambo bino ku TV ne ku radio emu ko yali akola n'agamba oyo omwana yali aluddewo n'okunywa enjaga tekyewunjisa kubanga kitali munywa njaga yagitunda mu Uganda ko kitegedde bulungi oyo si mwana wa ggwanga kubanga nata watunda njaga abadde aluddewo n'okuginywa naye ate era mujjukire nga God's plan akyaliwo nga bapangisa ku Skies yapangisa room 2 ng'emu yiye ng'emu ya mama wa Gashumba mama wa Shira bamupangisiza ku Skies nga wasula God's plan we basulirawo ng'emu basulamu ne muwala w'omukazi omungo omukazi mwasula era kyalumanga nnyo Gashumba n'agamba naye kakati ntegeera ntya mwami Gashumba yakimanyako nti mukyala we n'omwana we basula ku Sky kubanga yajjayo amunone ku Sky wabula mu kujja ku Sky ekibuzo kiri nti ne maama yamutwala oba yanonako muwala we yekka kakati sakozi gobulotekawo embeera nti omwana wange maama omubi omwana empisa akwata zizo naye nze nina ekintu kye ŋŋamba nti control ya Nampeera eyabuzeewo erina kyeyamutaddeko naye ate kusinga yamutaddeko damage kuba ne David omwagamba omunoonya tagenda munoonya nti amuwase nagenda munoonya naye amukoleremu ebyo amenye sinki otegere yadde sinki yadde kigwe babadde toilet yakoze atasebo tete agimenye toyi Nampeera yamenye sinki ya toyi ne ku sinki tebamuteekako bamuteekawo neza uli Nampeera nze sikyamunenya kuba yagambye omusajja adde amutambuza nnyo ate Nampeera awo so kyasookedde abasookedde mu mmotoka basosenga babi Jesolo nkambwe basookedde mu mmotoka yagambye omunezi adde amutambuza ebbanga ddene ab'ekifo kino kyennyini bo polisi yanusose ne bakwata polisi yanusose ne bakotola nsonga nti ekifo kyabwe tekirina security omuntu watuukirokako omuntu omutwale wa bigalo nga bali mu ttooyi omukazi n'alwana okitegeera tojja kuntwala wa bigalo nja kutwala tojja kuntwala bigalo nja kutwala kitegeezaawo tewali security naye toilet nga ne Kazambi akulukuta awunya n'akugenda mu nviiri Kazambi yamugenze mu nviiri nze era nga nnoonya ggwe naye yafudde baawukana ne Kasumaali Kasumaali yali mu buliri yali studio naye nga waggale Kasumaali ayawukana ne Nampeera baawukana ono Lopira muruka ekyamulemesa kimu yali mufumbo kyokka era byagenda okumaliriza naye bimukosezza kuba yali afunye omulimu South Africa agera kubeera ambassador mu kampuni emu ne ku muntu w'abantu ne bamuggyako kakati bagenda kuleta ebyafaayo bye akatambike kasooka okubikuka ne basooka ne bamumuzamu omusajja bamuforcinga oyo atya namuligiza n'amadaala kamubuuzo ono yennyini Faruku kiki otamanyi ku Robina Mwiruka nti buli ddaala lye yalinnyangako yabangako bwatemera kiki otamanyi ate si ye yekka yenkola yewammwe kyekituufu kati nga twagambye kutemaatema bintu ebyo tujja kunyiiza abantu abalala bangi nnyo balekere okunyiiza nga kubukeddeawo bwe gwali omulimu gwawo tujja kuleta mu mikwano gyo waliwo pulezenta awo omu yayagala omuyimbi nayagala ne manager kubukedde yammwe ani kyebatengerezo ga nti tatubuzaabuza kubanga Robina Mukaje bamwambusa
tebamusikamu mugwa kumwambusaayo yagenda nga yeeyagalidde era n'eddoboozi lyabula lwansoka baali mu sound proof eri waggulu mbalamusizaako mwenna baganda baffe mwenna batulaba kansooka okutumirako omukyala operations manager awo mu Equity Bank bamuyita Becky tukutumiddeko aba Equity Bank babeerako mu Emboozi Mukati tubatumiddeko bannange mwenna aba Equity Bank naye Ntinda branch tubatumiddeko ndowooza katandike simbula embalasi just kano kayongereza Gashumba imunene ku Nampeera kano Nampeera kayongereza ate batudda ku Nampeera yabisse Gashumba ne muwala we ng'amubika kuki ate tukyamwogerako tukyamulaba ku social media ffe tuyinza okuleka omwana eyatulaze talanta n'oleeta oli ekulukuunya ku bintu leka naawe munyumyenga ebintu ebimu amakulu muvenga ku bintu ebitalina makulu wabitegedde ebyani ebya Nampeera ne Gashumba Nampeera nabitegedde naye sisobola nnyo byewuunya kubanga yembeera mwe tutambulira kiki walabye kinalabye kyekyo naawe kiwalabye n'ensi yonna kiwalabye n'ensi yonna kyeyalabye nenze kyendowooza nti boonoonefu bw'abantu bwe batusiza ku ebintu tuba twakalaba Gashumba ate abantu mukyabalaba bangi lwabwe abantu abamu tebabakwata kamera nze mbalaba nga buli mulaba chicken agira ati ayagala kukwata eno n'ogamba banna naye n'osirika abantu mbalaba naye abantu bayinza butakola ki naye ani yatadde ebintu bya Nampeera nono yaterobeera mu bintu bino oba tutandikire wa Dayas katandikire wa Dayas era naye Gashumba yatugamba embuno maama we yayonoonye omwana oyo mama wa Gashumba agamba yamwonoonye naye ate era mujjukire nga God's plan akyaliwo nga bapangisa ku Skies yapangisa room 2 ng'emu yiye ng'emu ya maama wa Gashumba maama wa Shira bamupangisiza ku Skies nga waasula ani yampangisa God's plan we baasulirawo ng'emu basulamu ne muwala w'omukazi omungo omukazi mwasula era kyalumanga nnyo Gashumba n'agamba naye kakati ntegeera ntya Gashumba abitegeera bena yali abimanyi abaana b'oku Skies woba oyagala ezo gundi abaana bwe ze basulamu funa receptionist omukwani ajja kuwa info oba obeere ng'obinawo gw'omanyi ate yali asula ku Skies we yava ne bamugoba n'agenda kweri wooteri eya Pal mwe yalemererwa okusasula ne bamutwala ku poliisi yabula yapangisiriza nnyazaala we ne muwala we ne mukazi we okumanya Dasi yayogedde kituufu agambye okumanya amawulire amatuufu kwanda akola ku reception yayira girlfriend woono gonya we kubulanga ebintu ebifa mu nnyanja kwamba nenga enda gamba kati okukwana kuba kwa mirundi ebiri waliwo okwana omuntu nga omukwanye nga kyembaddeko bamatereza God's plan yakola atya we yava ne bamugoba alyoka agende ku gundi ku Pal ewali akana akamuwayiriza akana kagenda okukasasula kagenda ne bagenda bepiche n'alema okukasasula ne kamutwala ku poliisi ne basoka bamusibe kabalagala ng'aganye okusasula omwana omujja mu sente ze eyali ow'omupiira ng'amanyinyi by'omupiira gagamba era ye Arsenal yagenda gisambira oyo kati God's plan ne Swakibwa ani asinga ku sente ate God's plan yalinamu akasente akaddala yali akakubiye ate kati Swakibwa asobola God's plan ne Shakibu balina enjawulo God's plan nze mba naye abakaboda tutera okubeera ku climax olimu wanene kyemmanyi God's plan kwanga boogerako yo gwendowooza kati Swakibwa ate abakola God's plan kituufu wabanga goboogerako yo gwemmanyi Swakibwa abakola God's plan akola ki ng'ayera ayoza ng'asiimuula gwerinda akukangubule God's plan ne Polo Woli beekubirako ebikonde awo ku gundi ku Heights ebukoto beekuba ebikonde olwa Shira agenda asula ewa Polo Woli omwana ne bagenda ne balwanira awo ku gundi olaba rumors we yali opposite ezo gundi za sudire zirawo gundi beekubirawo ebikonde ebyaddala
Shira waliwo bamutwala okusoma South Africa ne bamugjayo lwakwepiica najja n'agenda ewa Fiiki yes n'agenda ewa Rickman kati Rickman gwalina n'agenda ewa Guruned oli omuwala yaliko era mukazi wa Rickman eyawangula empaka ez'e Rwanda balyoke bagambe mbuno bagenda mu tirisamu era ne bitinka nyaawo nti simanyi ono yatuyitanga ekiro ne tukola biki abadde ne Polo Woli abadde ne God's Plan abadde abantu babaddewo bangi tuyinza okusula wano nga tubasoma bakutteko bakutteko muko Big Talent ayinza okuba kaali kavuyo waliwo n'abo mu kavuyo awo naye awo esimirako bukakafu ayinza okubata Big Talent bamuwayiriza simanyi bakuloga just ayina ekintu kimu nti ye bw'aba akuba emmundu asako silencer wa Big Talent kyayina kyemumanyiko omukulu wa Big Talent oyo mukwekenjerwa akwata kisooka yasoba kwegamba ye omengo bayita silent bana ate no shira munna waliwo n'omusajja omulago eyalinga kwoto spawo omugagge eyagula omwenge oba bali bamuyitaani Pemba Jaka Pemba Pemba yali era gundi n'amugamba okasabu omwana w'omugundi n'amugira wa governor nga ayinamu ne table ani Pemba Pemba yazirina waliwo n'omugagga omulala Rice nawe amunoonya bamuyita Gabriel anoonya Shira era jazigwamu omugagga musiru ng'oleka kinampeera ng'onoonya Shira ono Shira gwe basiigako obusinzi naye nange ebyaddala Nampeera munoonya Nampeera we mukwatirako musse nze kyeneewunyiza kiri kimu ku mbozi ya Shira eyo tuli ku Shira tuli ku Nampeera bombi bena we bamu kakati Shira mukazi wattu tubadde ne kitaawe wano nga amwenyumirizaamu nnyo nga buli wakola kapati agamba omwana wange nze amwekuliza bino byafuuse era nze namutandika bwatu kakati ate we yeepiikizza n'agamba nnyina omukazi oyo ffe ne mama wa Shira tetumumanyi nako naye God's Plan tumuwulira na buwulizi kakati ate Gashumba buli yeyimiriza nti yamukuzizza ne tatwe ziri wansi w'amabeere azimanyi neziri kabina azimanyi Gashumba budde ki bw'atwala okwetegereza muwala we okwenkana ekyo yamulabanga muto nadda wuliriza nadda banamuleke mbabuulire omusajja yagamba nti omwana yagenda okuva e South Africa yagenda okukomawo nga mulaba ayina tatu wansi waki webbeere ebifaananyi baali tebinaba kufuluma yagambe yagenda kukomawo yagenda tagina yagenda okukomawo nga ndula bagikola ki nemubuuza bagyekubyotya nyina naddamu naga nti eyagimukubye mbu yeri kuki ku mulembe ngenda kubuulira emboozi eno Duncan mwami David ng'olina abaana b'abawala abawuliriza kizibu nnyo kujja taata nga yanyonnyola ekiri wansi w'ebbeere taata yabadde annyonnyola ebbeere lya muwala we nga tanyonnyola ensi era kyagendako ddi okiwulira kitegeeza yaliraba nga tannaba na kugenda n'akomawo n'aliraba nga waliyo ttatu wuliriza oyagala kumujjako obujulizi bwe okiwulira oyagala kumujjako obujulizi bwe kakati olwaleero bwe yamaze okwepiica nekigendawo kiri bayibuli kyayogera nti omwana omusirisi bw'avumaganya nnyina era omugezi asanyusa kitaawe Gashumba yaddidde ebikolobero byonna n'abikasuka ku nnyina n'agamba nti oyo omukazi yayonoonye omwana ono ng'ate bulijjo yeewana nti nze mukuzizza buli kye mulabamu nze mumentali nze okutuuka ku ekyo ffe tulowooze tutya abaze emabega katini mujjukira Gashumba we yakuba omwana oyo okutuuka okumutta n'afuna ebizigiro omwana alyoka adduke waka nga amusanze ku speak resort ye Munyonyo nga yeepinja ne God's Plan ebifaananyi byali bimaze okufuluma ng'alina agundi tatu kabina era kyekyamukubya ate eryo byogamba mbuno yanyumiza ensi audio ya linki nga yalina gwagiweereza ng'amunyonyola ku muwala we engeri gy'ayonoonese oli n'afulumya audio yamukuba emigga egimutta Shira n'amala omwezi mulama nga takola appearance okusooka yali mu ngalo za kitaawe mu kusooka
bw'atandika okulalukamu akati bw'ati agenda asinkana nnyina batandikirawo era n'olunaku lwe yategeera nti omwana takyasula wa nnyina asula ku speak resort emunyonyo gye gyabakuta gye yamukuba era agamba lunaku olwasooka okumukuba era omwana okuva olwo teyadda wa Gashumba ayina ne lwe yamujja mu bbaala nga omwana maama we omunjoza naye yatamiira ne bamusomba bamukubira esimu bamugamba muwala waali wano ku Casablanca agudde mu ntebe talina waagenda kusula atamidde erina aweddeko n'amukima n'amuzza ewaka enkeera omwana olwadde engulu yakeera kufuutuka 10 mu nju muwala wabadde alaba Gashumba asomba obadde muwala wabadde alaba Gashumba ansomba Gashumba ati kibyokusomba musajja abadde asomba bibye obuzima gumu era bagwogera nina ne kakwano kange ke yasombako ne kaŋŋamba akamanyi naye kirageza mama wakira naye muntu wa entertainment anti nakira nyina ayinza okuba alabye Gashumba asomba nga kyakuzaalaba era ng'okusomba takirina mutawaana mwami Frank Gashumba ensobe yaliwo ku mwana we bombiri bali mu kukwatagana maama ne taata kandooza maama Yesu yagwa nagamba ndani soyoga nagamba kati omwana ono obuvunanyizibwa nabanga ebisere bisiga yabudi yamala nnyo ne taata kati ndoza maama ate oba alabikaze omwana amaze kufuna mu kulinnya wendowooza awo naye nga ekikulu kya byonna Frank Gashumba naye mwennyini nga ye omuntu mukyamu kubanga abadde nga avayo emirundi mingi nga example ku muwala we ennungi nga kiraga nti ebintu byonna byakola omwana taata ono ye menta naye lwakuba ate ku last yalidde ebigambo bye yabadde ng'ono omubaka w'omu parliament eyawaabira gundi ow'ebudaka naye nga mu mbeera yonna n'omwana ono amaanyi gamuyitirira nnyo nga omwana ono amaanyi gamuyita nnyo ng'akyali mwana muto yafuna erinnya ng'akyali mwana muto kati muvanyuma lw'okufuna erinnya n'alemu okufuna abantu abamubudaabuda ababiri kati neyeekuza nga maama singa maama yabeeramu ng'amugaa kino kikyamu taata amugaa ne kino kikyamu oba oli omwana alenga afuna okuwabula mu bwongo bwe naye yaba kusaidi emu yokka nga yataata ate nga ne taata ayagala omwana we ndoza abeere n'erinnya nga ly'amaanyi Yesu ajola yamulekanga omwana agenda mabaala kwanza nyina ne pale gye nalaba gye baakola olikiba najja ne beekisiga nga ne taata ali awo kyekikola si kituufu wano mu Buganda ate David n'okujjukizaamu akatini bwe baayogeranga mu tayimu ey'emabega omwana oyo ng'akoze ekintu ekikyamu Gashumba yatuddangamu n'atugamba nti anti kaakati mmwe muli baloko bano abaffe bali ku international level kye balina okukola ekyo okiwulira nga byatwolekeza naye omwana wange asomedde gundi musomerako bwetto tumutendeka va ku bino ebyammwe ebyedda kati ate bifuuse ebyakaakati kati ate agamba nti ate byoli yakola ensobi so kati problem yamukyamyanga problem eri wakati w'abantu bombiri basatu maama taata n'omwana munnyini ate omwana problem naye ng'obuzibu buli wakati abazadde bano ababiri baali mu kukwatagana kubanga nekyesimanyi Sakozi simanyi oba Frank Gashumba okuzaala omwana ono waba ali bafumbo ne mukyala we yenyini yagamba yali nsobi kati wabanga tebaali bafumbo bayinza okubanga era basinkana mu bbaala ng'omukaali w'eccupa maama n'afuna olubuto n'aluzaala Gashumba n'anoona omwana we kati awo bamunenyiza bwereere mukazi wattu kubanga taata ye omanyi Faruku tuba bize ebiseera ebisinga kati omusajja okubuulirira omwana mu mwezi oyinza okuba n'omwana omulundi gutya kati olwo obudde bw'ofuna osobola okwogerako n'omwana wo naye Frank Gashumba yeegala akuteeka omwana we mu bulamu obulungi ye bw'alowooza nti butuufu ne bumulemera okumaintaininga kumbe omwana gy'amusindika amusindika mu mannyo ga mpisi kubanga Shira yatuuka ekiseera nga nakyasobola kujja kulya capati ya 10 wali ku switch kubanga nawulako Frank Gashumba agamba omwana wange yambaza tasonyiwa kampuni y'egindi yakutula obutabonga 6 obw'ennyonyi kwegamba nga byamwenyumirizaamu namukolyako edduuka wali ne balya n'ennyina ne livaawo ekyo nekivaako naye kati afuuse w'amaanyi kaga nga byamwenyumirizaamu tamukanga nti n'ennyonyi z'olinnyo ezo w'otuuka eri kiba kitya mwana ng'oba olinnyo ennyonyi ezo tova ku nnono zaffe alaika tiyabimugamba nga wabula yewe yalabanga nga alinnyo ennyonyi n'agamba omwana wange kyekyo kubanga Shira we yava ku TV gye yali akolako era Frank ebigambo byayogera tebyali birungi kugangola nti ye omwana we gy'amwagala agende ayagala abeere basupasita
so kyali kati era kivula nti weyagala fiki tiyayomba weyagala god's plant yayomba nekyamukuba emiggo tojakukireeta god's plant yamukubya emiggo kakati nti abantu ajjanga atambuliramu oyo musajja yapanga bia ku autospace manyi jakapemba tiyayomba waliwo n'omunigeria omuyimbi sonywa muyitaani awo mumanyi abanigeria tiyayomba kulikangola nti abantu omwana bayagala atambuliremu bebo era shira abakola nsobi n'afuna omuvubuka nga n'aleeta jingiwu bakina muzeeyi badayasi kurikimani bamukiriza ye era kurikimani bamuyita mutabani wa Koni yamintola kubantu mutandeta kasente omuntu Gashumba yakola statement n'agamba omwana wange mwagala abeere n'omusajja omwavu ng'olwokuba mulaga laavu egula ice cream ku Nandoozi ezo zabeeranga statement za Koni mwana wa mugagga yera mulaba wonga mwana wa mugagga yera agamba kavubuka era Rickman kyamulekya n'okwagala okusalako enviiri ng'enviiri ezo zinyiiza Gashumba. Okay. Mawa ensonga za Shira Gashumba gozira bote ensonga za Shira Gashumba nze okusinza bwendaba amanyi kiri okutulira Gashumba nga Gashumba nakugamba wano nti wetuba tutunulira abantu abamu waliwo omwana wava ku gamba nti oyo mwana wa Duncan nene otunulira omwana w'eggwanga notunulira omwana nogamba wajalaga ensi wajekola ki yeraga era wempulira omuntu ng'agamba Gashumba ebbeere naddayo n'aliraba nga likuze naddayo n'aliraba ndabira ddala nga alina ekifaananyi abantu abamu kye basobola okugamba nti oba olangidde Gashumba nti abadde balina engeri gy'abeeramu n'omwana we nga alina byamukola tata akomadde okulingiriza so ng'olaba nedda omwana ow'obuwala naddala omwana ow'obuwala tata ne bwabanga abadde yayogera ekintu olusanze bayakyogera mu nsobi Kasumba mu budde buno zisobola namujjukiza byeyakola wabula ninamusaasira olw'omwana we naye nesaaga kifaananyi nti Gashumba yatuuka n'okulaba omwana akabina kafaanana katya tatukati ekomyewa wano oba olina ekifaananyi kyolaga kati abantu abazadde abamu tutuuka ekiseera ne wennyamira buki mwennyamizi omanyi waliwo wano waliwo omuntu gwe baakuba wano oba baamukuba yakola ki abantu abamu ne baddeyi ne bajaganya naye nga waliwo sakoze ekikutuukako nga ne wooba wakola otya ate nnakusaasira otegedde kati Kasumba obudde buno bwalimu oba muvandimwe oba awagira ki oba akola ki n'obudde buno bwalimu yeetaaga kusaasira so ate sikujjukiza abeere bw'abeera ekyo kimugwanidde oba ofuusenga bano abantu betulaba abonyabonya Obuganda n'agamba yaja kuteekawo ennugu mpaka Obuganda bwe lukola ki bwe libusaanawo ne Kasumba bw'omutunulira mu budde bwalimu n'omwana kyeyakoze oyina kugamba nti omwana oyo singa abadde wange bw'aba wange ne wabaawo agamba nti kitegeeza nambemu bulijja alaba omwana we ebbeere bwe likuze bwe lyenkana eno bwe likola ki omanye ekirowoozo ky'oba oleese kati ebintu ebimu nenge gye nagamba nti ekisa ekyaliwo nti abamu watujja mu katale abamu n'otujja mu bivuluwo abamu n'otujja mu gundi ate nabano buli muntu aba naki nandowooza ye nenge ekintu kya Gashumba yeetaaga kusabira ku kyatuuse ku mwana we biri ebyokumuwaanawaana nti yakakutula obugundi mu 8 ebyo abantu babyogera naye kino ekiriwo kikambwe kati bulijjo ono emuluŋŋamya leero kamupangiseeko Faluuku mu bulamu bw'ensi teri muntu atasobola kuwaana mwana we okitegeera buli bwolaba omwana we aba asinga ogwo si musango okitegeera ate mu bulamu nze era bwombuuza nti mwana kyasinga obunyi nsobola okugajjolamu oba mulungi okitegeera era neyonga nti oli abeera erisya n'okuwugahuga mu myezi 6 amanyi okuwuga naye David omukulu myaka 8 tamanyi kuwuga nfuna nze neneewaaniramu ekyo okitegeera Faluuku bwe tuba tudde wano ku pano ssaawa zino nga mukulu mwabwe agambye tetwogera ku Kasumba nga Gashumba bashira nga muntu obula tukitwala nti mwana wa ggwanga Faluuku
omusajja asobola okukuza omwana nga nze namukwano gwange omu bamuyita Jacob Omutuuze. Jacob Omutuuze akuzizza Melissa okuva ku myezi emeka 3. Melissa kadagana myaka ameka 2 naye single father mama yaddawa mama webama uyo bazaala omwana mama n'agenda okuba ekiyo teyadda n'asigala ng'alabira mwana we naye Jacob ke yajaawo omwana we n'embeera gy'amuyisaamu nabira ddala nga ne Gashumba kyabadde kyakola ki naye Faluku omuntu buli bwakula naweza emyaka 18 ayina mu mutwe ekimubagula sawa zino Gashumba so okuba nga yalabirira omwana oyo n'amuwa buli kimu ky'omanyi okigera n'afuuka tata nga ye maama naye omwana kasita yakonectinga ne mama bwati beppa golwaki obagambye nti no gundi God's plan yapangisiza mama ne omwana wakibuuza nti Gashumba teyine bamupangisizawo kitegeeza nti omwana ono yadduka ewa Gashumba ng'alaba Gashumba amutaddeko nnyo omukono ogw'ekyuma onfuna nadduka emisinde n'agamba ate kati maama ye bwe akakeri kenjogera naye kati ate okuba nsobola okufunira ebbeetu nadde wa mama era mu statement za Kasumba mabega yagamba mu kaguni kali akayita kawulira yagamba nti omwana yatuuka n'okudduka ewange n'agenda ewa maama we n'ettatu gye tugamba ssaawa zino yajja kuba ne maama we mama yayonoona South Africa tetwagala waayiriza kisiikirize kya mama mandi kati wulira kye nkugamba tatu andi wulira andi mpuliriza andi Faluku mpuliriza ebigambo bino ebigambo byetwogera ssaawa zino biina n'obujulizi ne audio gye buli ompulira kubanga oba okulemeza nti mama gundi tumulaba lwaki Gashumba bwavayo n'amugamba nti omwana yamukubya 3 mama we n'amugamba nti gwe mulembe oguliko nga bagenze South Africa lwaki mama tavayo n'agamba nti Gashumba alimba mama ne Gashumba balaka Faluku omwana ono ng'akyali ne mama we manya ne Gashumba nga tannaba kuddukayo ayinza okuba yali akyali mwensa bw'amala n'akwatagana ne mama gwe mama wa muntu ki gwe bapangisiza hotel oludda wa dasi skies notagamba muko nti mumpangisizemu ennyumba ojja kunsiga obuko mumpangisizemu ennyumba ekyo kifaananyi kyobola ye mama ki abeera n'omukono ampangisa ku luumu nga eri eruumu ya maama eno eyono zitebaga God's plan ajatulowoozesa ebintu bingi ompula kyemugamba kati mukyo Faluku abaana bano tukuza mibiri tetukuza myoyo Faluku omwana kasitaakula nga gundi nga David Kombatero gamba mutabani we nti akuze kasawa zino David Komamanyi mutabani we gyali oba kikyakola kyokondi ogenda mwesibira kugulu tamule naye igwe buli bwokeera ku makya n'okuza omwana naweza emyaka 18 okudda waggulu omuteera nsi n'ogamba nti nze byenkubuuliriddeko nawe kozesa omutwe gwo ng'omuntu tulemme kudda wano kukomerera Gashumba ponti ate yagamba omwana wange simanyi akutudde passport nedda sawa zino tekiyamba ekiyamba mu bulamu kiri bwe kiti muganda wange atulaba omwana omukuzizza ye naye yeetaagayo obudde bwa maama naye nga si maama agenda osuula ku skies n'omuko mama waba asula ku skies nga si maama abeerawo n'agamba nti omwana eyo tatu gye yeekubye gwe mulembe oguliko Faluku ku ffenna abali wano mpozi nambemu ayinza okuba smartphone ye tebaako data ffenna abali wano abasinga twali tulabyeko ku tatu yeshiira twamala mu bikula walaba embeera yagwawo ku mwana wa Bobi Wine ng'ali mu kisulo era ne Bobi Wine yennyini abantu abamu reaction ya Gashumba wagiwulira buliriza byonna nabiwulira naye era Gashumba nze sobola kugamba nti anti kiri bwe kiti omuntu yenna agamba nti wakola bwoti naye kankole bwoti aba mukyamu otegede Sakozi oyinza obanga oyina ekizibu kye wakola naye ate neŋŋamba ni Sakozi wadde yakola bwati nze sijja kukola ki bwe nti ono abadde alina kyagamba era neewunyiza ku myaka gye okuba nga ategeera bw'atyo nti abaana omuzadde akwata omwana n'amugamba agenda ku ssomero twakwata wano lwaliwo omukwano gwaffe yawa omwana we Prado n'agimusaba tebatwalire ennambemu tebatwalire ono omwana n'agenda mu nyegenyege motoka ye n'agivuga n'agenda mu ki naye nga amugambye maama ŋŋendako wano mu ki mu tawuni
jukira omukyalo yali London oli omwana na mwana mukulu naye abantu abamu tuleme kugwanga kulitwala nga bwe tugamba nti bano nino bawalana okuva ensiru eribeerawo tukole ki tugambe nti kati n'omwana ekyamutuuseko kyekyo oba olina ekifaananyi abantu abamu kyebakulabe kiti nambe mundiwo ku kintu omukulu mawa omulungamya alese nti agambye nti mwalaba omwana Bobi Wine bamugamba kusoma nti anywe enjaga era n'abantu abagenda okuddayo mu pulogulaamu eyo bagenda kulaba reaction y'ama wakumana Bobi Wine kye yayogera ye mawa yennyini okiwulira kye yayogera ku pulogulaamu eyo ng'ayogera ku mwana Bobi Wine bwe bamala bagende ku Gashumba bawulene byayogedde Gashumba kyayogera ku mwana Bobi Wine lwaki bwe kituuka kuwa Bobi Wine taba wa ggwanga lwaki bwe kituuka kuwa Gashumba tuba tuli kuwa ggwanga kamalo kubuulirayo ekintu ekisooka kamalo kikubuulira ngenda kubuulira wano olwaleero Faruku ba single fathers asobola okwawukana twebuuzizza mawagambye nti aleme kuddira maama tusindike ku baana naye si maama abeera ku sikaayi Gashumba omukwana ye yamusangawa Gashumba yajja mama washira okukwana mama washira kina bagambye kiri okiwulira ulira kitegeeza we yamusanga yali levo eyo kakati ulira yali levo ki yali levo eyo kakati olwaleero uliriza kakati olwaleero ngenda kubuulira bwana Faruku oyawukana n'omukazi n'osigaza omwana wo abasajja abamu bawukana ne bakyala baabwe abasajja abamu bawukana ne bakyala baabwe olumu olw'okulemererwa ku lw'empisa z'omukyala olumu ku lw'empisa z'omusajja okiwulira kakati abasajja n'asigaza omwana naye balina ensobi gye bakolamu yes olw'okweyawukana n'omukyala oli olumu ku lw'empisa z'embi either ng'omukyala oba omusajja okiwulira kakati addira omwana ono n'atayagala mubuulira mazima kino kyakola kubanga kumuwanguzi asobolaga nti nyoka mpaayiriza saawukana naye mu bukyamu ebikyamu byonna bye yali mugambye ng'akola n'abimuleka oli omuwala agamba oba omwana agambe nti taata wange ye mutuufu n'amukyamya ng'akola ki ng'alaba naye olwo ebanguzi asobola okuvumirira nnyina nti nnyina yali omukyamu kati omwana bw'akula n'atuuka wano eno gy'aswaliza abantu ne bamutunuulira ne bagamba nti bannaye tusaasire omusajja yaliwo naye alina byatamugambanga ebyali ebyensa ate waliwo ne byatasobola zanya paati omwana w'obuwala taata tasobola zanya paati zonna ekyo kikulu nnyo omwana w'obuwala yes era kyobola abazadde abo balaba nemba mwawukanye kyetanga nga mu communicatinga bulungi ku mwana wammwe communication teriiwo nga bulungi nnyo ku mwana wammwe naye kakati bw'oba communication ogamba nti embizi eyo yanyononera omwana naye ng'embizi gy'oyogerako ye mukyala yamuzaala single father kakunyonyola nze mutabani wange bamumpa alina emyaka egi kati alina 10 n'emeka mpula kyengamba naye oyo wa bulenzi nanti kyenkunyonyola oli kyenjagala omunyonyola nti ebiseera ebisinga nze nina kubayo ekintu kimu nti nze mutabani wange waliwo ebiseera binatuuka nga muweereza bamwe n'agendayo okitegeera agenda okudda mu kifo ky'omuguli obutabaasoma agenda okudda amugulidde disco mu matu kodi amuteeka mu ndala ompulira omwana yali abeera owokubiri agenda okutaamu gy'omusindisa agenda okudda nga 10 n'ameka amulisa mmere ki ompulira agenda okudda nga jjajja bamugambo wayekola kino magamba simanyi naawe ombonyaabonya kati era nentuka ekisa nemugamba nti omanyi nti omwana obonaaba omwagala jangu ng'omulabeko okitegeera omuleke awo ajewo ase wange waali oba ku ssomero amusange akole ki amulabeko Faruku kati nze omwana bwe mba mukuzizza bwe ntyo ne mugamba nti kino bwe kino bw'atuuka ku myaka 18 ebiddako sikola ki simanyi waddembe ogenda ne maama we ne bakola ki ne batambulira kati empisa n'akopeezaano kati Faruku nze era muganda wange ansanyusiza nti nze ne bwe twali nga twogera ku kya Bobby nabaga tetugamba muntu nga Bobby owulira ekituuseewo wabula tubuuze ono akikoze mu mutima ki kati nze buli kyentunuulira Faruku nga kirimu omwana owulira sikitunuuliza taata oba maama onfuna kuba fena balon tuli bazadde sawa zino ojja kuba akamalo kyogere nkyo kituuke ku ggwe onfuna sawa zino tulina kumanya nti
omwana bw'atuuka ku myaka 18 tumuhandolinze tutya. Munabayo nga gwe Shira Gashumba yazanya paati ye kuba emyaka egy'obuto kirageeza omwana yali wa Gashumba ku side ya Gashumba. Gashumba yazanya paati ye. Nze ng'omuntu mmanyi era kyendaba Gashumba yazanya paati ye nga taata. Era kyekidasi kyeyagambye nti bwe yatuukira okwonooneka nalabanga waka muzeeyi amusumbuwa nga amutaddeko omukono gw'ekyuma yaddukayo. Natandika okudduka omwana waddukira ewaka ng'alaba omutangira okutambula alaba zikasa zikuba okitegeera ng'agenze mu mbeera eyo. Naye anti weerabidde nti taata ono yamuintroducinga mu entertainment life. Anti waliwo ebintu bye twetaaga sawa zonna Deviko mukyali wange ne buli bwalaba ekintu ekirungi ne bw'oba oyagala mutwala bweru agamba nze ndeka twala ki okitegeera. Lwaki olowooza nti Faluku mu bulamu bw'ensi waliwo buli omu kyazimba omwana wakole ki naye omwana buli bwakula Faluku teri muzadde yali atumyeko mwana genda bakwegatyeko mu ttooyi. Buli muntu akuza omwana we ng'amanyi nti wemukuzizza weewo naye tuyina emyaka Faluku emyaka jjo nga ne taata we olaba omusinga amaanyi. Tuyina emyaka badeviko mu gye batulimbiramu nti awo wooli osobola buli kimu okyepambanira ng'omuntu. So taata tumunenya tetumunenya si taata yekka. Kaakati ebiseera ebisinga njanye tubanga tuteesa wano enteesa yange bati kusanyudde tutandikira kunze kuvoola. Asi kirungi kubanga olabika ebintu ebyo ebitu tujja kwevula kwa twemanyi nnyo. Nze mba nti kuteeserezza bubi bweteesa bulungi manyi teka wa mukulu Nambeemu. Ekisooka kya byonna nja kubuuza mukulu Dankani bakusulya omwana nga myaka emeka 2 gw'okuziza omwana wo oba kusulya omwana we wamuteekawo muwulidde abeerayo waka. Maama we yakusuulira omwana wamutwala wa mu myaka 2 nsooka ne mumezaako 2 ewa mukadde n'avayo ng'alina emyaka 4 wano mu Kampala omazeyo emyaka emeka 14 wakabeerako n'omwana wano mu Kampala emyaka emeka mingi wakati olidde zonna nakati ali waka. Kaakati agenza ayogera ku nsonga ya Jacob ey'omwana we. Jacob oyo omulaba ndo tufanaganya ebintu ebi kasa mbeera nga munyumya n'oyogera ku mwana we Emboozi efiirawo. Okitegedde bulungi tayagala kuleeta mwana we mu bintu bino. Abantu ababeera ku TV bayogera nko Shira Gashumba basindikira ssente bapike erinnya ly'omwana we. Ekyokubiri omanyi lwaki nze saagala gamba mbu mawaba ateesezza obuyinza muntandikire kuya nze ngenda kuwandowooza yange ye mukulu mawa wajja vole buvoozi. Mwami Gashumba oyo yavuma Bukatikkiro wamala okubuluje ntujoogerako n'agamba wala agavubuka agabeerawo Mukati nga gabeera gamanyire omanyizibwa nze sigala banagalaba kyokka nga ate agalabye ng'omwana ali ku TV alaba ava kuvuma Katikkiro webamwabula n'agaa kuvuga agakola ki agali Mukati. Mwami Gashumba yali ku pate ya muwala we ku musajja gwagamba nti mutaani wa kkuni ne beenywegera. Era ekyo tetukyogerako oyo mwana wa ggwanga nga waali awo kino nakikola ki ng'ali awo ku pate era baavayoko kukyaka yagamba mbwebuzibu mwina mu abaana abamu baliroko. Okitegedde bulungi omwana wamubwe ne bamukwata ku ssomero n'enjaga. Mwami Kasumba yagamba ebigambo bino ku TV ne ku leedi y'emu kwe yali akola. N'agamba oyo omwana yali aluddewo n'okunywa enjaga tekyewuunyisa kubanga kitaawe munywa njaga yagitunda mu Uganda. Okitegedde bulungi oyo si mwana wa ggwanga kubanga taata watunda njaga abadde aluddewo n'okuginywa. Oyo si mwana wa ggwanga owe yeeyambudde kati afuuse mwana wa ggwanga. Okitegedde bulungi Mwami Gashumba yakimanyako nti mukyala we n'omwana we basula ku Sky kubanga yajjayo amunone ku Sky. Wabula mu kujja ku Sky ekibuzo kiri nti ne maama yamutwala oba yanonako muwala we yekka. Kaakati sakozi gwe bulooteekawo embeera nti omwana wange maama omubi omwana empisa akwata zizo kati waweze emyaka 18 ng'esayirewo kyayagala. Mwami Gashumba bamugamba muwala wayagala guluni n'agamba ye emyaka gye gimu bakwatagana baagalane tebalina mutawaana Gune is superstar si younger boy
Na mugati mwana ndakuza kulako apepia ne God. By the way unomvuka amuita kwanza promoter for mwana. Ye mpangira God's plan. Na mugati shira yabaze. Tulabono munne wankote ne botiki wali ekansanga. Kwa gamba ye mtuko abadajja na ye omwana we. Abadali ati. Omwana we gwanga. Kakati nze mpendo woza yange kuntegeera yange. Kubanze mbadde ne mutabani wange emyaka 18. Kisegedde bulungi. Nze Derrick olunaku lumu namusanga ko wakanga akutte kitabu. Ayinaka app baba kusemenyi bakayita batya ngali mu kumixing ennyumba naye ali muli. Ne mubuza kiki okule ekyo. Nangamba nti DJ Shiru omulabi akola. Yenjagala. Tebiri yatenze musinga nnyo. Kinava muza musege ne mugamba mulimu guno gwogera mu ogulaba. Mulungi nnyo nange gwendimu. Naye mbadde nkusasa okumala okusoma. Kuleko oguyingire mu kubanga oyinza okufanga okyali mwana muto. Gujjudde nnyo amasanyu. N'akikola mujali ngange 3 nenkubira maama ne mugamba omwana ono njagala jjeeyo. Naye yakuyingira ebintu by'abayimbi mbadde njagala osooka oyogereko naye. Ebintu by'abayimbi nasuka bigende speed 2. Maama n'angamba atukubire jjajjaawe ne mugamba nsiza kubira Nazara kati gwe mukubira omunnyonnyole tumusindikeyo. Yali abiyigira wa? Yali waka. Nga muwulidde ng'ali waka. Nga oba kifaananyi yakiteeka ye atya nze sibalina kumanya akuba ali mubi. Abagezi nnyo kati kwayitya abantu. Nandaga n'okundaga omuyimbi asinga okuyimba Nigeria ayimba gospel era ye w'amaanyi ennyo. Maama n'akubira jjajjaawe ne mugamba genda jjajjaawe akwagala. We yakomawo n'angamba taata. Omanyi jjajja yangambye ekintu kyekimu mbunsoke maliriza okusoma ndyoke nnyingira bino ebintu. Kitegedde bulungi. Kati mwami Gasumba ono we yabanga abuulirira muwala we era okumuteekateeka ebirungi byamwagaliza. Kubanga sakoze omwana olina by'omwagaliza nga ne maama alina byamwagaliza. Kati mugatta ebirowoozo ne mufuuka omuntu atya ne tugalusazeewo omwana waffe asome busawo kinaasoboka Shira ti maama mbadde nsanje w'ebwalooya. Mwami Gasumba ensobi zonna ezibadde nga ku muwala omwana w'eggwanga yazimubuuliranga naani? So mwami Gashumba olinga ngamba nti ye yayagala omwana we abeere mulayi yanyonyodde bw'ati mwami Gashumba. Kyekyefaanaanyiriza ti mwami Gasumba nkugambye ku Guluneedi yagamba omwana we muki mutuufu. Shira yasoma ndooza n'atuuka ku senior 6 ne bamutwala South Africa asome ne bigaana. Alinako omuyimbi South Africa gwe bakwatagana ng'omuyimbi yetasoma ne badda mu kwepiica then ne bamutika ne bamuza. But Gashumba ne mama wa Gashumba ne mama wa Shira balemwa okwatagana. Ngabbo balemwa okwatagana. Engeri ndooza gye beefunamu ne gye bayawukanamu yali mbi. Gashumba n'atuuka n'alaga Shira nti maama wo si mulungi mu bulamu bwo. Nga ne maama wa Shira bw'akwata ku Shira alaga Shira nti taata wo byakugamba temuli ne balema okwatagana. Buli omu n'ayagala awemu omwana life endala ku ndala. Ono Yesu yali ateeka muwala we mulayimulayiti naye nga ayagala akoleremu ssente kyesitajja kuwakanya. Kati ate maama ye we yajja n'amugamba taata wo enkola gy'ayagala okuweeya ssente zigenda kulwawo naye ate tulinawo n'eno ng'amuwagira mu bingi ebirala. Kati ate ne Shira agenda okulanga maama we byamulagira birimu ate ka extra happiness akasinga ku taata byayagala. Kuba nzijukira nga Shira Gashumba yakamala senior 6 bagenda okusala empaka emakere ne babagoba ne bamugamba ffe totuleetera kana akatamanyira ku bya university mbuke kasala empaka zaffe ne babagoba abana ba university nga tata yapika nga ayina obulamu bwayagala okumuwa nti bino we tutandikira mu bino ogenda kuba wa amaanyi mu bajjaji abasinga ne bamugamba nedda oyo mara agenda zisala. So yes kituufu naye nati maama nga ye ayina ebintu byayagaliza omwana kati bale mu kwatagana nga ndooza ate nga Gashumba buli wayogera ne maama babeera mu kuyomba buyombi. Ng'oli buli wagenda eri okulabira omwana ng'agenza okukyala oli amugamba birala ono mufo ky'okudda babeere polite bagambe tutukuze omwana badda mu kuyomba buyombi nga babeera mu kuyomba 24/7. Omwana akyali muto. Naye singa Duncan omwana abadde nga yeewange manya mbuzi Duncan ekibuuzo kino ko omwana w'emyaka 10 n'emeka nze Derrick wange mukulu yeesalirawo. Singa Duncan abadde nga yalina Derrick namugaye Derrick ayina omuwala omulala n'akuba mu ngalo n'enkya namugamba ayina omuwala omulala n'akuba mu ngalo abaamusapootinga kintu okubuuza mwami Duncan. Kansokere wama Faluku ejjola mbaweze emyaka 18 oba 19 aba 2
nadduka mu ngalo zange okitegeera kati waliwo ebintu byembasi kyamwinako buyinza nti ayagadde gundi okitegeera nti nze ngo wambasi kyamwinako buyinza nti yaweze 18 ne bwagana nakulopa nti omalako eddembe aba mutuufu si bwe kiri naye omuyita n'omubuulirako ky'omubuuliridde si buli goyita okubuulirira mbw ategeera byokola ki wabula omwana singa mpozi aŋŋambye nga wa myaka 16 okitegeera awo mba nkyamuyinako ki naye omwana wa 18 woba gwani ng'asazewo aba asazeewo mawa bagamba nti taata kyeyagala oteeka mwana we omwana wo ogamba nti ayiga ebyokuyimba ebyokweyambula ku stage bibaamu ebyokwambala obupati bubaamu ebintu byonna bisuubira okubeera mu ebyo ebintu byewamuteekamu bw'aba nga taata ye yapikamba omwana we agende mu bino kitegeeza bino tebitwewuunyisa nnyo tebikwewuunyisa bw'oba nga gwe okiraba bw'otyo nga wano buli muntu waalina omutwe gwe ono alina kiragambye nti omuntu waweza emyaka 18 nze naliko ne wajjaddi ne tugenda omusajja omu omukulu n'alaba wajjaddi ng'alina pini mu mutwe n'agamba bannange ekyo nakyo bakikola ne omanyi nti waliwo omuntu gw'osanga nga okutambula ng'olya ng'ekyo kyokka amala okugyamu disipulini n'agamba omusajja oyo tategeera omulembe guno gwina ebintu bingi bye tukola ng'abazadde si be baatukuza nabo oyo tasawuna naye osobola okimanyi nti omulembe guno waliwo abantu abaddira naye siba akagoye ka sawuna n'atambula n'aveeyi n'ayodana ne mu bantu nga ne mutaka agenda alebeeta naye ng'ate waliwo abakiraba ne bagamba guno omulembe ki linankulage ŋŋamba mu bantu nga n'okweyambula obweyambuza essaati n'ogenda nkulaga omulembe guno okutuuka ne mu biyigo olwaki abantu bakola ebintu bino otegedde tyabi ebintu waliwo taatawo nga si abikuteekamu ne buli lwokula n'ova mu bazadde kuba olaba sakozi naawe taatawo essaawa eno bw'abaawo akyasobola okubaako byakola ki byakubuulira kyono kyagaye nti omuntu buli lwokula waliwo emyaka gy'otuuka ng'okola bibyo kati abakulaba ne bagamba nti tebakuza oba bwe batyo baamukuza naye nga bwe yajja yasisinkana enkiiki ensi endala kyekugamba nti omwana wa Gashumba ne bw'aba yamukuza mu bibi byonna tasobola omugamba nti genda weeyambule nze awo wendi genda weeyambule tukukube ebifaananyi bakulage ayina oba yamukuza mu nsi embi n'atamanya kubanga era abaana tubawa ssente nomugamba genda ogule ki keeke omuzadde n'agamba oba mu maama w'omwana n'agamba nti omwana oyo bw'omuwa ssente ojja kukola ki ojja mwonoona naye nga ate gwe ogamba omwana wange saagala alumwe ayagala ka isikurimu kankole ki kankamuwe naye ne waba bagamba omwana oyo n'okumuwa ssente kijja kukola ki kijja mwonoona ono aleeta omwana we Kampala oba n'omulala okimanyi wano abagamba nti abaana abakulidde e Kampala mubonoonye bonoonese kati omuzadde bw'aba akuza omwana waliwo ebintu byamukuza nabyo naye waliwo byotosobola mugamba nti kino ekimutuuseeko kimugwanira omuzadde yakimukuza nzaawo wendi okitegedde ndowooza tumalirize topiki eno dayasi tugende ku bya Nampeera ono yaaniye Nampeera abadde w'amaanyi nnyo ku Twitter okwo nga betuyita abaana nga woboye onoonya aba influencer ku Twitter nga w'amaanyi Nampeera yes ye abadde w'amaanyi kuba ne mabegakaawo yali agezaako ebya DJ ne bagamba DJ Roger lwaki muganda otomutwala n'agirya ddala ebya DJ kuba already amaanyi ku Twitter agalina boda agirina abantu bamufollowinga nina ne ka video ke nalabyeko nga ali bute that was 2020 era Nampeera tekibadde kipya nnyo nalabye kamu sijaga nti azza kikola kibadde kigira so Roger gwe kyasinze okuba ewala na DJ Roger yennyini kuba namukubiddeko naawe mu makati ga wiiki nga musaba omuyimbi we Joiranda okusooka yabadde alowooza mugamba bya muganda we n'agamba esimu oba ogikubye kubya gundi sigenda kwogera nga anjagala muyimbi tekyabayisiza bulungi baŋŋamba era yafunako kko n'omulimu era ku Next Media abadde akolayo ka part time Nampeera naye ng'abadde ebiseera byabwe bamala byeddembe babeera ku Kenji's babeerawo nnyo Kenji's emabegakawo nabagamba nti muwala wa gundi wajjidde mu ggwanga ate tava ku Kenji's ekuŋŋanya abaana kika ekyo muwala wa Desire Luzinda muwala wa Desire naye abeera waawo ogamba kika ki kyekuŋŋanya abaana kika ekyo abalina zi bootylicious bodies abaana okitegeera abadde tavaawo
wa desire yes naye abadde tavaawo so nga babeera nnyo ku kenjize kuŋŋanya abaana ba teenagers ate tebabafaako babeerawo nnyo so mu video ziri nnya nasoose nendaba eya Nampeera nenzirako nendaba ey'omuwala naye kasawo nga bamukwatiddeko kakwatire nendabawo gwe bayaze ku fulofulaati bagambye kamabbe ya omuwala abeera nnyo yalibeerako ne Jasmine nnyo watoyo ye gwe bakwatidde akasawo omuvuka yakute n'akasawo yabeerako ngako nnyo naye then ne wabeerawo n'oyo ate ye babadde bamututte ku kino ekyalo bayita wabigalo omwana yamututte wabigalo n'akyusa n'okukyusa n'agamba akati bwe tuba tutuuse emukono tuleza nkoye katukyuse n'omukono omulala so abaana kirabika nti yo toyi kifo kyekimu naye poliisi yavuddeyo negamba nti no eba public ebintu ebyo tebikkirizibwa the only kifo ekikkirizibwa okozesamu ebyo biba buliri era bwe bakusanga mu kifo ekirala kyonna oba mubadde mwesimidde oba mweyagalidde oba ki mu mateeka tekikkiriza n'emmotoka bakukwata era Nampeera yabadde agamba mbu agenda kuggulawo omusawo wamugambye gwosooka oyingira munda abikola asiga bikolerawo mubuliri owai mbu sebo debi mbu Nampeera yamenye toyi yakoze atya sebo teyagimenye toyi Nampeera yamenye sinki ya toyi ne ku sinki tebamuteekako bamuteekawo ate neza olya Nampeera nze sikyamunenya kuba yagambye omusajja adde amutambuza nnyo ate Nampeera awo so ekyasookedde abasookedde mu mmotoka basosenga babi ensolo nkambwe basookedde mu mmotoka yagambye omunezi adde amutambuza ebbanga ddene ate nga gayi bambi yayidde kati Nampeera yo olwazze wagenze naye ekifo ekyo kirako omuntu akwata kamera oyo bamuteekawo obutezi naye yagambye mu mmotoka byabadde ng'ebyempaka naye yagenze okuva mu mmotoka mbu ye nga yasinga ate okwagala batandikidde mu mmotoka tebamukase Nampeera kubanga waliwo akavidiyo akalala oli yavumye n'okuvuma yawanisa olugalo n'amuvuma nga kiraga nti wakamera yabadde kuba yeyambudde bulungi nnyo n'atunayo bw'ati n'alengera owa kamera nti akutte essimu era ndowooza poliisi eba yakusoboye bamukwate naye Nampeera bamulikoodinze tamanyi naye Nampeera emukwatirako musi naye nze kyendowooza kyenalowoozezza nayogeddeko n'omuwala Sugar yali abeera yali abeera ku gundi ku ttiimu ya Jasmine ate yakolako night ku Kenji's nagamba abaana abo bagenda mu bya Truth and Dare osobola okupiikana ga Truth and Dare n'obutondako kimotonda Truth omubuulira amazima oleeta Dare n'akugamba I dare you to do this so ayinza ate Dare erina okubaako obukakafu kizize mu Luganda ebeera game it's a game etya nti Truth or Dare kati kugamba Dare nga nkugamba I dare you genda ne Nampeera mutoyi mu kikola olina okuba obukakafu nti kirufu mu kikozi mugenda mukazanyi ne bateekawo akalulu n'aleeta obululu bubiri kabagamba abo abaana bazannya akalulu nga bagamba ng'eno waliyo amazima eno ekijjayo kyenkugamba kyokola okitegeera kati n'okabuusa bwoti n'oleeta amazima wegamba amazima genda David omunyambire Truth oyinza omugamba Truth n'akubuuza embuzi yo bagitwala ddi n'omubuulira ge mazima then wakugamba Dare n'akugamba I dare you genda webake ne gundi n'oyingira toyi olaba bakusula ku Nampeera olaba wenkanona negwa ku Nampeera yabasanyusiza nnyo Nampeera yamenye sinki ya kati ngenda kubuulira Faluku gano ge mazima agatakaawa gano ge nkubulya ge mazima lwakuba Nampeera kyazze mu kamera abantu ne bakiraba bano ba David omwabeera mu bintu bwe bityo olumu bayisaawo nnyo bwe batyo naye lwakuba nti wali wabaddewo mbega eyanyumirwa alabika yanyumirwa dda kakati okweyamanya abantu abajja mu kifo ekyo emize egiriwo ye naafuna wagwanga kava alina bungi kuba yataddeko bumeka buna omu abantu ab'enjawulo mu kifo kyekimu kitegeeza jjuza yatolako butozi kitegeeza omuzannyo gubeera waawo kakati awo wenyini bagamba mu kafo kenyini waliwo n'omuntu omu
nga wamaanyi mu ggwanga bamukwata omwana ono ye business bamujjako miliyoni bw'aba bizinensi eyo yagifunyemu 5 tayinza kuvaawo kuba yafuna n'ekimubeezaawo bw'aba yakwatako oli n'amuwa emeka million 5 kati yafuna n'ekimubeezaawo abeera ku mulimu management y'ekifo ebimanyi anti ngenda kubuulira simanyi oba ebimanyi oba tebimanyi naye ekikulu nti waliwo akola ki abikola era yafunawo ki bizinensi mune ngenda kubuulira Faluku omukwano muzibe ekyo kikkiriza abantu bangi mu mukwano nga gubatabuseeko basobola okukola ekintu kyonna we kikyetaagisiza nga tekyetaagisaawo naye nakikwanoga oyo gundi gwe twali bakikoze atya nenkale nga bwatu bwakikoze eki ebintu bingi awatabeera kamera ebyapeninga nze nyinako omusajja mukwano gwange yavuga emmotoka nagala nagipakinga ebbali eri natandika okwepiica n'omuwala abasirikale ne bamukwata kati ne bamukwata abasirikale bamukwata ne bamugaa tukola ki tukutwala ne bamusaba emitwalo ameka nga mu nsawo awo ku tayimu eyo alinawo emitwalo ameka nankubira nandagirira wengenda okujja ssente nzimutwalire okiwulira agudde mwambushi era nenzimutwalira ne biggweeraawo n'abeewo ne batakola ki ne batabitegeera kati ebintu bingi nnyo bibeerawo bwe bitula kwata wabaawo ki kati kamera eno omukwasi ye kizibu kinene ku lwaki ekigenda ky'omukwasi ate ekigenda ky'omukwasi bagambye yafunako miliyoni emeka 5 ye bizinensi ye era Nampeera abeera kubanga atiitiira ayinza okwata yasose mukubira oba yamukubidde n'agaana ayinza okuba yabadde ayina lo ya alien okiwulira ayinza okuba yamukubidde n'agaana kambute Nampeera kyebadde ayagala kirabika kuba waba yeyambula eri ku gundi ne batabiraba kubanga Dayasa ngambye yamulabako mu 2 nga kati omwana wa Desire atabigiramuwa omwana wa Desire simuyinaako ttabu mundeke simuyinaako buzibu wabikiddemu sigambye eti noba nti abikola bati ekifo we babadde naye bwabadde ng'akyakalira ngakwerawo ye mwali mu ggwanga Desire mwali mu ggwanga simanyi naye nze nakola bali mabega balwasa bano be batandika ebintu ebyo asi be babitandika kyogamba kambuze ekibuuzo lwaso wajjo ate Desire yaliwo emabega nga lwasa tannatuuka ne Sindi yaliwo emabega nnyo Sindi yabirimu maama nyabo yatulaga akantuke nga kasiigeko kali kasiige Sindi wali obeerawo Sindi waliwa Sindi be bamenta b'okweyambula wano Sindi azali abikoze naye yeyambula ne yeegira ne bamuva n'omumma nti mukalu muzibu zali washakibu vidiyo ne bamufuna bamugamba omukazi omukalu olina mubiri naye tomuli yadde otuwoota nze saamulaba ani yaleeta ebintu bino agakati ebintu bino eggwanga lino ani alifuga ebintu bino bijja mu society eno gye tulimu era yensonga lwaki osanga abantu Nampeera bajja munoonya kubanga bangi abategeera nga ye naye bw'otuuka okugamba nti oyo watooyi ti Nampeera ogamba ono watooyi nti Nampeera oba kyakoze kyabadde kirungi oba ayina figa oba tayina naye byonna byafudde kubanga Nampeera tolina kyoyinza mujjukirako okujja kugamba Nampeera watooyi omutooyi era nze so nakuŋŋamba nti Nampeera kye yakoze nekikwatako abantu abalala bonna bakikola ebintu ebisinga buba bwongo bw'abantu lave n'abantu bagirina mpitirivu naye abantu bakontrolinga tekujjaako okutegeerako oba kitegedde naye weekusanga nga naawe wennyini owanguwa okuwuguka osobola obwongo okukola ki okuwuguka abantu bangi nalaba bulabi mukazi naga danga nalaba mukazi naga naye mukazi onalayika ali mukunneetega ninga ate naye alaba omukazi amweteze tayinza butamutegulula naye nagamba neki ekiddako bwe tugenda mu maaso so kati ebintu ebimu tukkirize abantu abanywa omwenge banansonyiwa naye tenabyo omuvubuka yadde musiraamu omuvubuka nabyo omuvubuka erinnya boogera lya kisiraamu naye basiraamu ndowooza yadda anyedde muki naye nze nina ekintu kyeŋŋamba nti control ya Nampeera eyabuzeewo
erina kiyamutaddeko naye ate kusinga yamutaddeko damage kuba ne David omwagamba omunoonya tagenda munoonya nti amuwase agenda munoonya naye amukoleremu ebyo amenye sinki otegere yadde sinki yadde kigwe babadde toilet teriyo muntu agenda beerawo ng'agani Nampeera oli gundi no yakikola yalina erinnya li omanyi tugenda abamu ne tukoppa ebintu ebimu ng'ate bigenda tusuula kati Desire ate Desire kyeyakola tekyali kyono Desire baalaga bulazi bwerere bwe kwagala kufaananako naki aga Desire nayina ebintu oba omusajja naye gwe mutoyi kubanga olaba Nampeera singa yabadde nga ekintu ekyo bamukutte ekifaananyi ng'ali mu woteeri oli n'amukwata nga balwaso balaba kyandibaddemu ekyaki naye toilet nga ne Kazambia akulukuta awunya n'akugenda mu nviiri Kazambia mugenze mu nviiri nze era nga nnoonya ggwe naye yafudde baawukana ne Kasumaali Kasumaali yali mu buliri yali studio naye nga waggale Kasumaali ayawukana ne Nampeera baawukana Faluku ekisooka kyabina kiri weki Kasumaali ne Nampeera baawukana baawukana nti wadde Kasumaali bamukwata ka video nekireka oba yakekwata yali mu kifo ekituufu kati njagala mbuuze oli bwaba mu studio nze ndaba studio nyinyi nga zirimu omuntu basula nedda ya Bulango nedda waliwo era wa Kasumaali awolabawo ojasanga waliwo omuntu akola ki omu studio nyingi awo zibeerawo ng'abantu basulamu naye nga Faluku ati tunageramu ebyo byonna njagala ab'ekifo kino kyennyini bo poliisi yanisose ne bakwata poliisi yanisose ne bakotola nsonga nti ekifo kyabwe tekirina security kyekisooka ku toyi tewali security n'omuntu asobola okufiirayo omanyi lwaki nti nalabye omwana era mutoyi yemu ng'oli amukako mutwale wa bigalo ku mpaka kitegeeza nti oli ne waba takwetaaga asobola okuttiramu toyiza bwe tezaawula basajja n'abakazi bagenda mwemu awo kyesimanyi kyenjagalira okwebuuza kuba Faluku omuntu watuukira okako omuntu omutwale wa bigalo nga bali mu ttooyi omukazi n'alwana okitegeera tojja kuntwala wa bigalo nja kutwala tojja kuntwala bigalo nja kutwala kitegeezaawo tewali security toyi ezisinga Faluku wano ku mulyango gwennyini wabeerawo bawunsa okwewala ebinaddirira nti omwana we batwala wa bigalo gye biggwera byonna byonna oba ogenda mukaka akaboozi eyo security erisooka teriiwo kyekisooka era mu butabawo security keka akakodyo ke bakozesa nti waite wali security ajja tujjawo tugende tukole bye twagala bu video buli buna bwe twakalaba bu video buli buna naye kakitegeeza wabulayo bu video wachayo video bulanga ataano kati bali bazuula ekifo era Nampeera sigo okusooserera wa kamera yabalabisiza bategera ekifo kyabwe bamaliza muno kanaga naye omanyi tulinayo ne ttooyi tubuzeemu tugendeko mu ttooyi naye bikola ki bijja kunyumirayo era awo tewali security kyekisooka era abakyakalirawo musooke mugamubuuza ab'ekifo lwaki toyi tewali security kati ekyo kati ku kya Nampeera ono omanyi tuyinza okuba nga Faluku tuyinza okuba nga nga bagana baga nti omukwano muzibe naye omukwano okufuuka muzibe nga gwe kennyini oyagadde okufuula muzibe Faluku nze ndi munywi wa whisky kisijja kwefuula nnyo guno era ebbaala nzibeeramu naye nze simanyi lunaku werukeera nti olwokuba omukwano gunzibya amaaso ne gumpala wala mpaka mu ttooyi mu ttooyi y'ebbaala eyewange waka ekyo kyangu nnyo wange onfuna kati mukyo lwaki Faluku tuleme kozesa kiri okwewolereza nti omukwano muzibe Faluku ng'omukwano tegunakuziba maaso sooka olowooze ku nkya waayimiridde atya ng'omukwano tegunakuziba maaso sooka olowooze ku mwana wo ne famire yo Faluku famire yo balikwata ka video ng'oli mu loogi baligamba naye omusajja wa ka video ko mubi
naye omuntu sawa zino kati kintu kugamba tuleme kusalya musango wa video Faruku wano wetuli olabawo omuntu naye yeyambulira wali abantu abasinga no bajjayo kamera omuntu sawa zino buli balaba ekimusanyusa adduka asigaza obujulizi nti nalabangako nze sikunenya sawa zino mbanja yakola ku Bukenya nzija video yange nenda Bukenya nti Bukenya yeyambula okitegeera kati feka nyini abantu tusigale kacyencha Nampeera kiwa abaana abobuwala ekyokuyiga Faruku buli wali byadu omuntu nga ye omubulamu bota agamba nze siina kyentya anze siina nsonyi akijja kijje awo oba mwawukanye naye kati kino ekya Nampeera kituwa ekyokuyiga abaana abawala lwaki nga nti kituwa ekyokuyiga kimanyi nti omulenzi tebamwogerako nti omukazi aswala nnyo okusinga omusajja kati mukyo wano nze mbadde nsaba wadde omukwano muzibe twewalewala empola twekwata empola mu bulumi obungi obw'ekitalo twesindikirize mpaka mu kaloogi okwewala ebinaddirira kuba kati sawa zino loogi omulaba muganda w'oyo muwala ye n'okwogera wuli atayagala kwogera yaswadde okusinga ate omuwala bw'omuwala oba walidde ku ssimu yagambye obadde yagambire nti ebya bulijjo okitegeera naye looja oli atuuse n'omukubira nga ayagala muyimbi nga n'essimu agikwata akankana kati saasira ate maama we Faruku omukwano fayini muzibe gusobola okukozesa ensobi naye mu bulamu tuyiga ogukontrolinga naye muwase kyagenda kimulangira anti ongambye ebya Kasumaali byawukana mu studio tebyawukana nnyo era naye yapiikiza ku mulimu kibanga apiisiriza gyonna misango egyo gyonna misango kati ngenda kubuulira Faruku ekintu ekikulu ekiri mu bintu bino nga tukijje ku sayidi eno gye tulabirako ennyango epaapaali olimanyi muti gubaako ekibala kiwooma era buli alya ku paapaali awoomerwa era buli omu aliyo nti walimpadde ku ki saate agenda okuzimba taswaga nti kantema omuti nguzimbise kakati Nampeera buli muntu asalawo ku nsi kyalibeera nga tagenderedde olumu ng'agenderedde olaba ekintu kino ekyokwepiica njagala otunulira abakazi abo bonna be bapiikizzaako abateewasirizza ng'abakazi be beewasirizza bali bwe batyo tebafuna bwe bafumbirwa okiwulira Desire omumanyi sindi omumanyi nkugambye abateewasirizza buli mukazi ogambye ate buli mukazi eyalaga ebitundu bye ebyekyama mu lujjudde abateewasiri tebafunye abo bawasa kubanga ngenda kubulya ekintu kimu lwaki onumbisanya abantu ngenda kulimbayo ekintu kimu mazake mpozi naye byalimu mazake yalimu yafumbirwawa kati ngenda kubuulira okujjako oli munnamawulire bawe bwe yataasa obufumbo bwe n'amuterayo akabega ng'ate bafumbo Lobina bawe yasavaivinga naye kulwa abaana baffe ne mukyala wange kankole ki kamuterera akabega simanyi naye kamugenda kubuulira obutambi buno obulabo obutambula Faruku kijja kuluma nnyo ng'omwana we atuuse mu sayizi y'omwana wa Devicom Derek nga bamutadde wali nga bamugamba nti kati Derek olaba nyoko yakolanga bino kubanga obutambi tebukola ki kakati bano beefudde paapaali lyakulyako era Nampeera kye bayolekedde paapaali lyakulyako okiwulira abanaalirako abajjaddirya kuba bonna tebasobola naye abanayoyo okuzimba bajja genda kutema musambya tebajja kwagala Faruku goyinza teka omukazi ewaka gwe baalira mutoyi nga n'obutambi obulina bamawa bwe bakusaba bagamba oyogera kiyasi ono kyesaaga nambemu agambe epaapaali waliwo era abatajjaddirya nandi nze nkubuulira waliwo abatajjaddirya wawulira audio ya Nampeera wawulira audio naga ate mubuulizaki wawulira audio ya Nampeera Nampeera wawulira ka audio ka Nampeera wawulira ye tebiina tekina kikyamugyeko naye nenkizula nti Nampeera era ayinza n'okukwata ssente nawe yamukuteka video
omanyi lwaki Mukati ali ku market audio David Komangami yajiwulidde yeta yefiira yo jasi yeso kyekoze yetondedde family ye omusajja alina kyagamba bwe mapapaali anti ekituufu kiri nti si musajja atalagenda kwagala Nampeera olwo balabikira obubi one balabikira obulungi bweki kyolaba Nampeera naye bamuliridde mu kiyigo naye wonulira akatambi kano ekiyigo kino tekisiga abantu bakyeyambamu kubanga ekyo ekiyigo bamutadde ku kyoko anti omanyi lwaki bakyeyambamu nga tekiri mu bbaala kuba nze ebbaala ngimanyi sakozi tewali bbaala ebeera ekola 24/7 nemeye dakiika ezi nga lwayazeeyo okufuga bagaddewo anti kyengeza okukulaga wuliriza tugende mpola mpola tewali kiyigo kiba dakiika mmeka nga lwayaze kufuga tewali kiyigo kiba dakiika 5 nga alongosa nga bakujjayo kitegeera wabula eno lumu bajawulako nga ola ife betayinza kumenya wano ebiri ku nateetaawo nga kyo bakyawulako kya mirimu egyo Nampeera bagenda segedde bulungi kakati ekisooka waliwo kisolooza oba waliwo kisolooza ndowooza yono sakozi mu bulamu bw'ensi abakyala ano abajja bakola ebintu ebyo babikola babyagala tebabafoosinga era baba balamu kubanga desire twali yamufoosinga aye kyamuyamba nnyo n'asituka kiraga yalina oluyimba lwe nga lwaganadde okutambula n'asituka n'abeera w'amaanyi naye munnange w'obeegendeza abakyala abo tebafumbirwa bawasa buwasa bonna batulaze ebitundu by'ekyama ennamba esinga bawasa buwasa buli atulaze ekitundu era abalaga abasajja bali nti bannaye lwakumbuusa maaso nno naye nnyimiridde bwenti batuwe anti kati abakyala abakulemberwa Sindi Yawasani kuba yawasa omuzanyi wa firimu kale bwetuva wano gwe mu nnyini ogenda kunkwata video ginsindikire nga Sindi ali makagooli ekyo nkimaze gooli kituufu ekyo bakulemberwa Sindi ne baddako owookubiri oyo ayina ekitone desire ati tefumbirwa akyali awoga mu bawuge yafumbirwawo agatugana embaga agatugana ne kuli 7 ziyadde embaga ne oyo ye masa esimanyi Masake oba ne mugwanga yavaamu oyo mwali ne waliwo ono wesa judisadi bawe yamugoba Salongo ani yagoba ku bombi omusajja yagoba ate ng'afumbirwawa ne wabaawo ono munnaffe ayina muvubuka munnaffe Shwakibu oyo bamuwasa kituufu naye ali awo bakola nika kakati lopina muluka yatagenze mwezi nsonga kakati ono lopina muluka ekyamulemesa ekimu nti yali mufumbo kyokka era byagenda okumaliriza naye bimukosezza kuba yali afunye omulimu South Africa agenda kubeera ambassador mu kampuni emu ne ku muntu w'abantu ne bamuggyako kakati bagenda kuleta ebyafaayo bye akatambi ke kasooka okubikkuka naye basooka ne bamumuzaamu omusajja bamufoosinga oyo atya n'amulimisa n'amadaala kamubuuza ono yennyini Faruku kiki otamanyi ku Robina Mwiruka nti buli ddaala lye yalinnyangako yabangako bwatemera kiki otamanyi ate si ye yekka yenkola yewammwe kyekituufu kati nga twagambye kutematema bintu ebyo tujja kunyiiza abantu abalala bangi nnyo bagenda okunyiiza nga kubuka eddawo bwe gwali omulimu gwawo tujja kuleta mu mikwano gyo waliwo pulezenta awo omu yayagala omuyimbi nayagala ne manager kubukedde yammwe ani kyebatengerezo ga nti tatubuzaabuza kubanga Robina Muka gye bamwambusa tebamusikamu mugwa kumwambusaayo yagendeyo nga yeeyagalidde era neddoboozi lyabula lwasooka baali mu sound proof eri waggulu